abazadde batabuse abakera ku makya ne bakwata abaana baabwe ne babatwala ku Seeta High batabuse obwegugungo bwo butabuse mbono si ye mwana asoze okufiira ku Seeta Elishama yagenda okufa nga wiiki ng'emu emabega oba wiikisi 2 nga baakamala okuziika era omwana omulala mbwe era naye yafiira ku Seeta High. Ekisinga okuneewuunyisa abakulu ba Seeta High bo bennyini beewaddeko obujulizi nti balina kye bamanyi ku nfa y'omwana Elishama Sessaazi batya basirise beesuliddeyo gwa Naggamba baagala n'okutuukira abazadde banannyini mwana okubaako ne kye boogera yalina okufulumya official statement ku bigambo ebiyitingana ku social media wabula bo bali basiuddeyo gwa Naggamba Minisita Jesse Muyingo nannyini ssomero era omukulembeze w'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda naye yasalawo kusirika abazadde beenoonyeza justice ku nfa y'omwana waabwe. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano abamu ku abo abazadde abanyiivu ennyo okukamala ng'ono si ye mwana asoze okufiira ku Seeta wabula abaana bangi bazze bafiira ku Seeta naye nga okufiira kw'abaana ku Seeta abazadde tebafuna solution ya nsonga eyo era tebamanya omwana waabwe afa atya wabula bakera bagamba nti gundi yafudde. Vidiyo eno nkusaba ogimpe like blo likinga video kijembako kuba etambula ku speed yawaggulu netuuka ku buli muntu. Akatambi kaako njagala okusaba ow'ekitiibwa Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo omwana w'abandi yafiira ku ssomero lyo naye ebibuuzo bingi ansa ntono okuva eri mmwe abaakwasibwa omwana oyo okumukuuma kuba abazadde bwe baleeta abaana ku masomero baba bakwasizza abasomesa management yonna ey'essomero obuvunaanyizibwa obukuuma omwana waabwe naye omwana w'abandi bw'aba yafa mu nfa eyo ne muteekawo obulagajjavu n'okudaala n'okujerega n'okulengezza bazadde b'omwana oyo twagala obwenkanya obw'okufa kw'omwana oyo okutuufu okusinziira ku byenkuŋŋaanyizza ne bye ŋŋenda okuŋŋaanya ebisembayo era ŋŋenda kuvaayo n'akatambi ak'enjawulo wano ku mukutu gwange ogwa akawunti eno. Bazadde bannange simanyi bwe tugenda kukola masomero byerimu ku institutions ng'endala zonna bwe zaafa bannannyini masomero bali mu ggulu ffe ababawa abaana tuli wansi era mu koodi yaako nja kwogera ku bintu bingi kambiyiseewo ebimu mu kano mwe mulina amasomero agaffe ag'obusiraamu nammwe nzija tuli mu kiseera eky'ekisiibo musaba abazadde b'abaana ssente empitirivu nti z'abaana kusiibulukuka ne musigala nga mubawa akawunga n'ebijanjaalo bye twasasulira nga tubaleeta bye baaliridde nga tebasiiba ate ne musasuza abazadde ekyo nakyo nzija obwenkanya situjja bulwanirira mu bintu birala byonna nga tulina bye tugamba nti bino byaffe katubikkirire amasomero g'obusiraamu mwolese obwenkanya mutye Allah wammwe omwana toyinza kujja ku muzadde wa mwana mitwalo 10 twalo 8 15 omwana n'omugamba ekiro nti ngenda kuwaka n'omuwaka tosika akawunga bwe kati n'ebijanjaalo bitali bisiika embu bijja kugaga bwe tubisiika kuddaaku kati ate nga yasasudde kati mwatusasuliza ki era tekiba kuba kisiibo abaana abo tebaaliridde abali ku masomero ago ag'obusiraamu eddala nina lye nafunyeeko abaana babawa emmere essaawa 11 mbu bagenda okugenda mu kilaasi z'olweggulo nga bafunye emmere eno bakomewo basiibuluke nga bagifunye emmere neewolongoka neefuuka obunnyogovu tebabawaddeeko kyakunywa. Bannange bazadde bannange ekiseera kituuse bw'eba gavumenti egaanye okuleeta obwenkanya ffe bannannyini baana tuveeyo twogere ku bikolobero ebikolwa ku baana baffe mu masomero. Omwana ono eyafudde e Seeta High teyeefiiridde okusinziira ku byenkyakuŋŋaanya
owekitiibwa Jesse Muyingo sikuinaako nkuubirwa oli muweereza mulungi ow'Obwakabaka si bya bufuzi si ki naye there is a question to answer about the death of this young student. Omwana w'omusajja tayinza kufiira awo. Ebyo bye mwapaatiikawo mbu yasaba miliyoni 2 ne zitamuweebwa birala. Ayina abakulyamu, ayino abakulyamu bangi bagenda kuncriticinga naye I will stand on my feet okulemera ku mazima. Omwana w'omusajja teyeefiira. Poliisi y'e Mukono yajja nejjawo omulambo. Please. Postmortem eyasooka. Bw'owuliriza story y'omwana ono okuva mu bazadde be n'abantu ab'enjawulo abeetoolodde ekitundu. In fact baatuwadde ne ku mawulire agamu ge tukyanoonyereza mbu omwana oyo yagenda okufa 3 weeks back. Waliwo omwana eyafa ku ssomero. Bannannyini masomero mukimanye temuli mu ggulu. Abazadde bayita mu bulumi bungi okufuna sente ezo ze babawa. You are in business, respect your clients. Temututwala for granted. Tetujja ku masomero gammwe nti we are in your mercy. Tuyina kye tuba tusuubirayo mu kituwe. Good enough abange gye basomera alhamdulillah bakyabakutte bulungi. Naye Jesse Muyingo, there are many questions and little answers about the death of this student. I'm coming. Ngenda kakola kamaro kateekateeka obulungi.